I put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a second time. Okuva gavumenti bwe yalaga obwetaavu bw'okugatta ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga Uganda Coffee Development Authority ku minisitule y'ebyobulimi, bannayuganda okuli n'ababaka ba palamenti bazze bakisimbira ekkooli nga n'olunaku olwasooka ababaka naddala b'oludda oluvuganya baakiwakanya. Kwamujjukire palamenti ensonga eno yagigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini n'azza ensonga eno nga si mumativu ku palamenti kye yasalawo. Naye okwogera kwa Anita Amongo kwatutegeezezza nti oli eyamutuma bwe yali amutuma ku brief yamugamba nti eno ensonga gitwale ogyewo emmwanyi olw'okubanga Abaganda bagifunamu. Okusinziira ku gavumenti, kino si ky'ekitongole ekisoose okugattibwa mu minisitule ng'ekigendererwa kyakulaba nga bakendeeza ku nsaasaanya n'enzirukanya y'emirimu okutumbulwa so si kuggyawo kitongole. Ensonga eno ya rationalization tekwata ku UCDA yokka, naye ebitongole bingi bya gavumenti twasanga nti gavumenti yabiteekako bikoze emirimu, naye twasalamu okukyusa policy nti ebimu tubigatte wamu ebirala tubikomyewo mu minisitule bisobole okukola bulungi, ate gavumenti esobole okusevinga esente zegenda kuteeka mu buweereza. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi agamba nti enteekateeka y'okugatta ebitongole yonna ng'ewedde, gavumenti yakutaasa ssente ezisoba mu triliyoni namba ezisaasaanyizibwa. Kale bw'awulira abasimbira enteekateeka eno ekkooli abayita beenoonyeza ebyabwe n'okwezimba mu byobufuzi. Bingi ebyogerwa ku marediyo, mawulire, abangi ababyogera bali mu lyabufuzi. Yasa balowooza nti basobola kukozesa ensonga eno y'omaanyi okweweereza amaanyi mu bantu, naye ekyo kijja kugwa. Agamba ti bo nga gavumenti ensonga bagiwagira wabula okusalawo kuli eri palamenti, era n'akoola ababaka okujja enkya mu palamenti mu bungi okusalawo ensonga. Bizinesi ya palamenti etambule bulungi, diiru zino tuziteeseko tuzimalirize. Wano Baryomunsi alabudde ababaka obutetantala kukola fujjo lyonna olw'enkya nga balonda ku nsonga eno. Abalowooza nti bajja kubeera bakitalo bamaanyi ng'oba bayomba oba bakuba emeeza mu palamenti eyo terigenda kubikiriza. Tukire bw'oba olina pointi yo oba okkirizigana ne gavumenti oba tokkirizigana, ugende ku muzindaalo oyogere ensonga yo. Wabula zizzaamu abalimi ne bannayuganda okutwaliza wamu amaanyi nti singa UCDA egattibwa mu minisitule y'ebyobulimi tekirina we kigenda kukoseza bbeeyi na mutindo gwa mmwanyi mu ggwanga. Balimba abalimi nti ng'oba abakugu ba UCDA tubatwala mu minisitule nti mujja kufuna buweereza, ekyo kya bulimba nti tujja kuba tuleeta abantu nti tugambe nti be bagenda kugula omwanyi nti tosobola okutunda omwanyi ku bantu abalala. Nedda. Bulijjo ekitongole bwe kigattibwa ku minisitule kiweebwa emyaka 3 okwetereeza, kyokka si bwe gugenda okubeera ku UCDA. Singa kisalibwawo kyakutandikirawo mbagirawo. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Spark TV.